Omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni Tibuhaburwa azzeemu okutabukira abakozi ba gavumenti abakyaganya okulondoola amasomero ga gavumenti agakyasasuza abayizi ensimbi. Omukulembeze w'eggwanga okwogera bino asinzidde Kayunga bw'abadde aggula bw'essomero eribangula abayizi mu by'emikono n'ekigendererwa ekyokulwanyisa ebbula ly'emirimu. Museveni agambye nti abakozi ba gavumenti bangi mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo wabula nga tebavuddeyo kulondoola saako okuwawaabira abasomesa mu masomero ga gavumenti abalemedde ku kujja ensimbi ku bayizi kyokka nga gavumenti yateekawo okusoma okw'obwereere. Abaana bonna basomera obwereere mu masomero ga gavumenti eyo yonna gye bali. Singa ekyo ekibaawo bano abaana ngabo badde bano abakona tebandibaddewo. Kati bili ebirala tugenda kwongera kubyekenenya, tugenda kwongeramu emisomo kubanga kati waliwo emisomo gino egiriwo naye waliwo gye ngenda kwongerako nga motor mechanics okukanika motoka, nga amazzi kola by'amazzi, plumbing, nga amasanyalaze, byonna tugenda kubyongerako. Ate nakiri ekyamwe kubanga kati mmwe mulina enkola yammwe, mulina kati kimwita Greater Mpigi. Ngenda kubitulula oba tuzimbe habo endala Greater Mpigi. Minisita omubeezi ow'ensimbi avunaanyizibwa ku kuteekerateekera eggwanga Amos Lugoloobi ategeezezza omukulembeze w'eggwanga nti ekyamazima emirimu gibuze nnyo mu bavubuka nga beetaaga okuyambibwako. Pulaani bw'ozirina okugaziya amasomero gano naye nga kiyinza okutwalamu akaseera. Host districts kubanga abantu be basimeeringa ekiri wano zaali badde zigira ziweebwa omukisa. Waakiri okuzikiriza okuweerezaayo abaana abalala nga 20. Ekyokulabirako Nazigo Town Council eriso near wano bavubuka bangi nnyo. Suka Trading Center neno Muntenjeru North naye eri wano kumpi nnyo, naye nga bw'ojjukira mu sensasi yaffe abavubuka bali ebitundu 75 ku 100 bangi nnyo tebalina mirimu. Abasuubuzi okuva mu katale ka Ssenti bali ku ddembe bazinzeeko ekitebe ky'ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala nga bawakanya ekibinja ekyaweeredde obuvunaanyizibwa bw'okusolooza amasannyalaze okuva mu basuubuzi abakolera mu katale kano. Abasuubuzi bano bazinzeeko City Hall mu ttuntu lya leero nga bawakanya ekibinja ky'abasuubuzi ekikulemberwa Mukalazi Robert ne Kamada Bukenya okuweebwa obuvunaanyizibwa obw'okusolooza ssente z'amasannyalaze okuva mu basuubuzi abakolera mu katale ako nga zisoloozebwa kampuni y'amasannyalaze gurupu. Erinnya Iga Juma okuva mu katale ka Ssenti bali ku ddembe Owino tusituse olw'obutali bumativu mu katale ka Ssenti bali ku ddembe nga tuzze ew'omukulu Iddi okubanga waliwo obubinja obwefuula obw'amasannyalaze obutabangula akatale ka Ssenti bali ku ddembe nga ffe abagakozesa mu bungi tetutuuse waggulu nga bafuula abatwogerera waggulu. Executive Director ajje ku gulawundi atutabaganye kubanga tugenda kwegwa Malaka. Batuwadde olunaku lwa Mande okujja okugonjoola ensonga eyo tutuuke mu butebenkevu. Nyanze Serumaga Juma ndi musajja mugolozi naye tufunye obuzibu okubeera nga market master ayina akabinja kakwatagana nako okukyankalanya naye masannyalaze gurupu ng'abakugu baabaze emabbali ne basalawo banoonyerezebweko. Amanya nze Nabukeera Plosi. Amasannyalaze ba Mukalazi batufuukidde ekizibu ku bw'amasannyalaze. Kaweesi, Mukalazi, Waswa batufuukidde ekizibu. Tebakozesa masannyalaze. Mukalazi wangatto, Waswa atunda muwogo yiiri eri. Kati abasuubuzi nga ffe abakozesa amasannyalaze tuyina obulumi. Basuubuzi bwe tulimu ng'akatale ako kaayidde ebintu byaffe byonna ne bijja. Wabula Bukenya Kamada agambye nti abasuubuzi abazinzeeko City Hall beenoonyeza byabwe kubanga ssente z'amasannyalaze zibadde zisoloozebwa mu bukyamu. Masannyalaze gurupu okuva lyajja mu katale ebadde tulugunya abasuubuzi ng'ebajjako ssente entali mu mateeka ne tugenda mu KCC kampuni ya Weme Group n'egibwawo ng'etulugunya abasuubuzi. Wateekebwawo olukiiko olw'abasuubuzi olukubwa Mwami Mukalazi. Tewali kutulugunya abasuubuzi. Akatale kaba kaagala okukwata omuliro mu kana akaseera emabega waakyo
kiri masanyalaze group enkadde yagobwa yeteekawo embeera amasanyalaze gakyankalane balowooza abantu be batuufu basobole okudda. Banaffe ge gabadde amawulire ag'essaawa eno tova ku CBS FM tukyakuweereza agundegunde omuteregga.